Katulabe ku mbeera y'obudde enkuba yatonye mu bitundu by'eggwanga kuba zigenza okubeera ssaawa 3 ez'okumakya ga leero lire ebadde ewezeza millimeters 17 n'obutundu 5 so nga ate Arua zibadde millimeters 6 n'obutundu 9. Era tugezezzaako ne tekenanya ekifaananyi kikubiddwa Ssemugeze kitulaze nga Sserwandula Mpewo ayitibwa St Helena asenvudde ekikono kimu nakisimba ku lukalu era ekyo kiviiriddeko kunyigiriza omukubo gw'enkuba nga guddemu ebitundu ebisangibwa ebugwanjuba bwa Ssemazinga Africa. Wabula era walabiseewo ekinuuna mpewo eri ebukiikakkono ku Seguyanja Bwindi nga kigezaako kunuuna empewo empeweevu zandibadde zikuta nga zoolekera ensi yattu. Era bwe twekenneenya ku mbeera y'obudde nga bwe yakedde omusana gubadde gwaka mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi wadde nga wabaddeyo olufuyirize w'ebitundu ebisangibwa nga okw'ebizodde eri ebugwanjuba. Era bwe tulaba ku mbeera y'obudde gasobola okuba mu nsi yattu tusubirayo olufuyirize mu ebitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale so nga ate ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi awo tusuubira omusana okwaka nga gukubakubamu. Wabula tusuubira olufuyirize n'okweyongera okutonya mu bitundu ebisangibwayo ebukiikakkono mu biseera eby'oluggulo awamu n'ebbugumu okuba ku Celsius 30 eri mu Karamoja so nga ate ekibuga kyaffe ekikulu Kampala mu n'entebe 27 okuggyako eri mu Kabale otusubira ebbugumu okuba ku Celsius 24. Gweno munange nasuubira okutambulako mu bibuga ebimu bisangibwayo ebunaayira tusubira omusana okwakanga gukubakubamu okutuuka ku Celsius 26 mu kibuga Arusha okuggyako eri mu Addis Ababa tusubirayo enkuba okutonya nga mulimu n'okubwatuka kw'eggulu. Wabula eri mu Washington era tusubirawo enkuba okutonya awamu n'ebbugumu okuba ku Celsius 29. Ebisingako ku mbeera budde genda ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga bugula butimbe lwa UBC beera bulungi weraba.